Baba no na wapo. Ate wali kono ino ku flat ya mu. Ino ya mu flat. Na maduka kona. Amaduka kona gafika ya na Uganda una kona. Bayo. Najinda nalimu. Ayo kule sati wanda. Sasa mstari. Kampara. Sasa kwa mkosi. Sebuga ojja kuddamu ebbali wali kyakweyongera ku wama kale katononye ni wakati wa baloya bajangu aiza janja buno mzinda kwa spark TV wa batele tuzo onako lwaleero ku General Court Martial ensonga za Achileo akomezeddwa mu kooti onako lwaleero ensonga za Achileo y'omu yaziraba Achileo bamukwata bakyawenyera ayina ebiwundu andaze ebiwundu bongo bamukubakuba bamusuza ku mpingu bamuteekako empingu n'azimalako ennaku ayina ebisago bingi bamukuba amagulu akulu konna kuzibye awo bamukwatira nga bamugamba kakati tuwulire ng'omukwabo abaali bakunga abantu okwekalakaasa y'okwekalakaasa kumaze okufaana n'agamba nti obuvunaanyizibwa bwange kuuma pulezidenti yakulanyirira simanyi nogamba akkiriza ebintu bino byabadde annyonnyola n'abagamba sigenda kukkiriza bintu bye simanyi ntikiriza oba oliawo tunakutana ki aganza obuvunaanyizibwa bwange kukuuma pulezidenti wange ebirala byonna sibimanyi era mwamulaba bamutwala ewuwe nga banoonya ekyokumuteekako ne bateekamu wali ennyota baga nti kakati zino Achileo yabadde nazo ate nga ne baneiba baabalaba waliwo neiba omu yabalaba nga babiteekamu ne basooka ne bamusiba ne bamutiisatiisa ne bamala ne bamuta bwe bamala omuta n'okusenguka yasenguka kubanga bamuteekako embeera nnyingi so nga banoonya just ekintu eky'okwekwasaako balabe nga Achileo bamulemezaako bamulemera nga bamuteekako ebisangosango bino naye ye agamba newankubadde ali mu bulumi nywevu kubanga talina musango gwe yali aziiza ekimukwatisa kubanga ayagala nkyukakyuka kubanga ayagala pulezidenti we Kyagulanyi Ssentamu era bwakuuma n'abalala bonna bazze batulugunya be bayise obubi naki kyetuliko ne balooya okulaba nti ateebwa kakalo ka kkooti naye kkooti etugamba nti beeri yalinga ejja kubeerayo nga 24 omwezi tugezaawo okulaba nti esembezebwa kumpiko kubanga ewala ayise mbingi yeetaaga n'obujjanjabi obw'enjawulo mukko katulinde n'omusa mulungi balooya bagoberera ensonga eno pulantideeti eyo esembezebwa naye era nga twongera okuvumirira ekyokutulugunya abantu olwokubanga ye alina kyawagira nga bajweteeka ebintu bino mujjukira mu Arua bakwata emmundu ne baziteeka mu kisenge kyawono bwe Kyagulanyi nti kakati zino emmundu zize n'abalala baze bateekako ebisangosango banobianli babakwata nga 30 Disemba 2020 ate ne bagaa nti omusango gwe bazza baaguzza nga 5 Januari 2021 kati omusango baaguzza bali mu kkomera n'omwana omuto byalaba nti bijweteke bijingirire ensonga endala balooya bajja na kwongera okugikkaatiriza obulungi tuvumirira tukyagaanye ekyokuleeta ba civilians mu kkooti y'amagye kubanga bano ba civilians omusango guno
gwasalibwa Constitutional Court omusango gwa Kabaziguka ino wabeerawo appeal Supreme Court. Tulindiridde tulaba kyekiveeyo kubanga omuntu owa bulijjo okumuleeta mu kooti ey'amagye bakikola kigenderere kubanga kooti ey'amagye okusookera ddala okubata kakalu ka kooti kizibu. Balaba betuze tubeera nabo ba Olivia Lutaaya bamachete n'abalala bamanyi nti zino kooti eza bulijjo biseera ebisinga abantu babata ku kakalu ka kooti ku bail nga tubaga nti baleete wano mu kooti ey'amagye tusobole okubalemerako tubanyigirize n'okutuuka ku point nga bwe muze mbiwulira babanyigiriza eno mu makomera gye batusaako ebigambo aba gavumenti bagenda ne babakyalira nti kakati oba mwagala okuva wano kkiriza emisango gino era mugambe nti Kyagulanyi ne banne babakozesa ate ne babavaako babakozesa okufuna ssente n'ebirala. Ffe ne tugamba nti oba tubakozesa okufuna ssente mubate tulekera okufuna ssente ezo mugamba nti tubakozesa okufuna n'ebirala. So kati yembeera gye bagezaako okubateekako. Tusaba Supreme Court ensonga eno musale omusango guno eggwanga litegeere kubanga ffe tugamba nti nedda amateeka bwe gagamba abantu ba bulijjo balina kubeera mu kooti za bulijjo ab'amagye be balina okuleetebwa wano. Amyogere muzungu ne bakansologere. We have come to court today because Achileo has been brought for mention of his matter. We did see the whole situation of how Achileo was arrested, brutally beaten. I've had a discussion with him. He has showed me the wounds that he does have in the back, on the hands. He was put on handcuffs, and he spent 2 days on handcuffs, sleeping on them and so on. His hands are swollen. He's limping because his left leg was badly beaten. Why? Because they were beating him, hoping to extract information out of him, saying, look, we have information. At CMI there, saying we have information. One of those who have been planning the protests against Parliament. And Achileo told them, look, my duty is to guard my leader, the Honorable Kyagulanyi. Anything else, I don't know. So however much you beat me, you're not going to get anything from me because I do not know. But because they wanted to keep holding on to him, they had to find something. So when they took him to his home in Nansana, they had to plant that military attire, the stars, the ranks. And one of the neighbors saw them actually planting those pips. And so when he raised an alarm about it, he was arrested, warned about it. That neighbor, we are told, had since shifted because a lot of pressure was exerted, on him. And it's not something new. They keep doing these things. You saw how they planted guns in one of the Kyagulanyi hotel in Arua. You saw how when they arrested the Nubian Lizard and that entire group, 30th December 2020. And then they said they committed the offense they committed of having 2 rounds of ammunition around 5th January when they were already in custody. Ridiculous thing. Achileo, first of all, is thankful to all those who have raised an alarm and concern about him and others who have been arrested for no reason. He says even though he's in pain, he is strong because he has committed no offense whatsoever. What we have learned, of course, his bail hearing is for 24th. The lawyers are doing everything possible to bring that date closer so that he gets to be free. He has literally committed no offense, just like all the others. The Olivia Lutayas, the Machetes, as we have been saying, these ones are being held on to simply because of their political beliefs. And we are told that state people keep visiting them in jail, telling them, look, accept that you committed these treasonous offenses and so on, and then we shall free you. All right, accept and then say that Honorable Kyagulanyi and NUP, they keep using you, using your plight to get money and all of these crazy things. And we're saying, okay, if you're saying we're using these people to get money, then free them, release them so that we stop getting that money which you're saying we are getting because they're in jail. You can imagine. Those that arrested them and are torturing them are now making it seem like they care so much about them more than us. Finally, we have always made the case that civilians should not be tried in the military courts because they are civilians. And there's been court decisions on this, including the most recent one, a Constitutional Court decision, which was appealed. So we are waiting the Supreme Court. Our plea is that that decision comes through because these civilians,
the Ninja Retired, the Achileo, the Machetes, and several others. They should be tried in civilian courts. Of course, the state knows that once they are in those other courts, it is easy for them to be released on bail. So they prefer to hold them in military courts, keep pressing them hard, or pressing them as hard as they possibly can. But our hope is that the Supreme Court will come out on this matter so that it is sorted out once and for all. Council, Council,